Anything Media. Omusomba Augustine IGA yandizikulwa we bamuziike Kawala. Anti-church eri mu lusuubu ssaawa yonna kooti eragidde etundibwe wamu n'ettaka kweri. Olwaleero nzize kubuulira mboozi kyegenda maaso wali Kawala ewa Pastor IGA Abizayo. Omusajja yeefiira edda naye ng'ebizibu ekyamazima byolekedde ennyumba ye wamu n'abantu be. Amanya muziko Alhaji Abdunoni Shafik Luwanga eno ye Fik Media wetukutosaako byonna amawulire go gonna agokya mbakulisayo mwenna baddu ba Allah okuva mu yidi bannaye mukulikeeyo nnyo ddala mukulikireeyo ddala. Mwebale kusaddaaka mwebale kuba abataagebedde ku bannaabwe Mungu bw'atyo bwe yabagerera abataafunye era nammwe mwasobodde okufiirwa empeera naye nga tujja kubeebaza nnyo abasobodde okunkyalirako ne balya nga balya ku lwakubanze mukugamba otya muganda wange Banja Mastura oyo mba mwagala nnyo muzuri agamba ati agala gifts abonna munnange abeewaayo okubanga ate bakutuusaako ebirabo kalabu kosobola okutonera omuntu wo ate banafu bafelo autoparts ogamba otya Philip kansi nti obulamu bwotambula maridadi sana muzikala haja bunonya Shafik Luwanga tewera Global Machinery Spares edduuka lyokkerire watseke erigenda okuwa spare omulungi wali kizime kya Seka Auto Center ku T26 ne T27. Amen. Awono kati mba nyingiddewo ekiri ekawala wali ewa Pastor Aloysius owa Pastor Augustine IGA Abizayo omugenzi ekyamazima kibi nnyonyonyo ddala. Jjukira nti no yasomusajja ono bambi yatuva ku maaso ngenda kusomeza 27 Oktoba mu mwaka 2022 bingi twali tumujjukirako kadansi ke yakoonanga kiki kyolifa teweerabidde engeri gye yakwatangamu abantu yali musajja wanjawulo engeri gye yakoonangamu gita naye munnange ebyo byonna Mukama Katonda yamutwalako. Njagala mbeere nga nkubuulira biki ebigenda maaso wali ku kereziya ye ku chaachi ye ettaka ligenda liri mu lusobo olw'ebbanja eddene lyeyalekawo okusinziira ku kooti. Bingi nnyo ebitandise okuba nga byogerwa. Amabanja agolekedde ku church tegali nno mu kereziya munnange wabula gali ku TV ye telefayina gye yalekawo emanyiddwa nga ABS Lozebera Augustine Broadcasting Service abatakimanyi oba AUGA Broadcasting Service kwajjukira nti kampani yagisalingamu AUGA lyerinnya lyasobola okubeera nga akola AUGA Revival Ministries kyobola yalina ne Revival Band. Musajja yali wanjawulo nnyo ekyamazima tulina okuba tumusiima ng'ensi nti yasobola okuba nga ate awa abantu ab'enjawulo emirimu. Kano ke kadde okuba nti ate tulwanirira ettaka lye lisobola okuba nga limuddira omwami Augustine IGA. Naye kansooke nkuyiriremu biki byasobodde okuva mu kooti yeragidde ki ye kyava ku ki aye nakyo osobola okuba nga ate okitegeera. Okusinziira ku mulamuzi wa High Court omukyala Juliet Hatanga yasobodde okuba nga alagira Solomon Semakula jjukira nti onono balina count beliefs bebano nabeera abalirizi ekifo gamba ne bagamba nti kino ekifo kijjamu ssente bweziti era ng'agamba nti bagenda kuba nga bakulemberwamu omwami Franklin Tunamasiko bagenda kuba nga babaliriramu ettaka eryo ate basobole okufuna bagenda kukushoninga ettaka n'ebiriko kino ne bagenda kuba nga bakikola lwaki
basobole okuba nga bafuna esente ezibanjibwa TV eno buli obukadde 158 mu emitwalo 38 mu 184 z'ensimbi ezibanjibwa radio TV eya ABS oba OGA oba Augustine Broadcasting Services. Auctioninga kubeera nti asinga sente nyingi yatwalawo. Muganda agamba nti awava okugulu waddawo muggo n'awava ennyumba waddawo ssabo. Abenganda aba Pastor Augustine IGA baneno nga bakulembeddwamu omusumba wa Pastor Muto Andrew Jengo bakoze obutaweera obutassa mukono okulaba nga bafuna obukadde 158 mu emitwalo 38 munya kino nno nga baagala babeere nga ate banunula kampani ya kitaabwe gye yaleka emanyiddwa nga OGA Revival Ministries. Yonna kigambibwa nti nno sente zino Pastor IGA Abizayo omunansonyi okukozesa erinnya lya Aloysius Bujingo linsemberera nnyo. Sente zino yazikozesa kubanga agula byetaagisa mu studio ebikola TV n'ebeera nga ate ejja ku mpewo. Zino mwe muli cameras, mwe muli zi tripod, mwe muli screens, mwe muli zi background ez'omulembe, mwe muli ebintu ebyenjawulo, entebe, biki byonna ebyetaagisa. Era kyobula nti wolaba TV ya ABS ekyamazima esanyusa nti erina ebirungo byonna ebyetaagisa TV yonna. Zino nno sente yazeewola okulaba nga atuuka ku bintu bineeno okulaba nga abifuna. Omwami ono Ssemakula gwe balagidde nno ye yali nga technical consultant nga wakikugu okulaba nga yeebuuzibwako ate nga advisor nga n'okuwabulawabula kampani eno. Kitegeeza nti yali musajja yali yeebuuzibwako, musajja yeebuuzibwako ate nno yali mu kintu kino eno. Ssemakula ono gwende mukwogerako. Engineer Ssemakula basobodde okubeera nga kooti emugamba nti bwe muba mugenda okauctioninga mulina ofuba nnyo okulaba nti ettaka lino n'ebikiriko temufuna sente ziri wansi wa bukadde 180. Kiba kitegeeza nti ojjako obukadde 158 mu emitwalo 38 mu 184 lwaki tugaba 158 zokka kitegeeza wasigalawo obukadde 22 nosawe obukadde 21 bwojjako ne ziri eziba ziguddemu. Eyo embeera nno eyolekedde bamulekwa bannamwandu n'abantu ab'enjawulo abaganyulwa mu church ya Revival ya Pastor Augustine IGA wamu n'abantu abakolawo. Ekyamazima wotunuulira endiga ezisumbibwa mu kereziya eno, ekyamazima bonna abantu ba mmere ya leero abasinga basente zenkozeewo zendya, abasinga tebasobola kukuŋŋaanya nsimbi eno okulaba nga kereziya eno essomero wamu n'entaana ya Pastor IGA okwazimbibwa, entaana ekweri ng'ogasseeko ne TV, jjukira byonna biri ku ttaka limu okulaba nga binunulwa. Njagala nnyo muwulirize omwami ono Engineer Ssemakula. Mujjukira saga ezaaliwo ku church y'omundeeba eyo eyamenyebwa abagijjukira nesigalako kali eri akasolya akaliko omusalaba
abajjukira incident eyo nti abantu bagenda okukkira bati ku makya ng'ekyamazima ekereziya eri wansi awo nno twafiirwawo mukama waffe bali bamwita mwami Mukasa Bosolo ekyekango ate kyamuleka engulu mukama Katonda bw'atyo n'amuyita amukowoola naye omwami ono Engineer Ssemakula era yali mu mbeera eyo era erinnya lye lyalabikirwamu nnyo mujjukira ebintu bya Dodoviiko ebyo era ekyamazima mwali mu kubeera nga auctioninga era yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti abantu bonna tebalowooza nti kereziya yo teteekebwa ku katale okuba nti etundibwa kubanga ebbanja weeriri ate lyetaaga okuba nga lisasulwa so temulowooza nti yo kereziya enerusimatuka. Abizayo kampani eno beetaaga okusasula obukadde 158 1834 beetaaga osasula balooya beetaaga osasula omwami Franklin Tunamasiko ono nga ye mubalirizi ne bannange njagala ne kano mukategeereka ensembayo nako. Ettaka lino lyetwogerako liri e Kawala omusumba IGA Abizayo kwe yaziikibwa. Kino kiba kitegeeza ati senga ettaka litundibwa ngenda kuwa deeti gye baawaddewo singa ettaka litundibwa kooti yawaddeyo nti okuva kati woowulira bino paka nga Augusito 2022 kitegeeza tuli mu mwezi gwa Julaayi woowulira Augusito ng'ekonye kitegeeza gwe mwezi gumu buli kimu kijja kuba nga kiwedde ettaka lijja kuba teririiwo ababadde balandi road bagenda kufuuka abapangisa abadde ba boss ku mirimu bagenda kufuuka abakozesebwa ensi bwetyo bwetandise okuba nga ate efuula abantu abamu nenjagala kugamba nti Pastor Augustine IGA Abizayo wano we yasobola okuba nga aziikibwa era kino kiba kitegeeza nti ayina okuziikulwayo atwalibwe ku butaka bwe mu Masaka ssaza lya Buddu. Omwavu talisigaza kake ensi bwetyo weerabise okubeera nga byannaku. Mukama Katonda tusaba abagumye Fiki Media twewaddeyo kubanga tunoonyereza kuggulire lino naki ekigenda mu maaso. Mubeere bulungi mweraba ako nkakulekeddemu kakunyumira.